muzanyi wa mupiira muyimbi. Omukulu ono naye nga bomanyi nti abayimbi bangi nnyo babuukira trend ebeeriwo. Kati omukulu ono n'amakya g'olunaku olwaleero ayina ataddewo lisiti y'abayimbi 15 abasinga mu ggwanga Uganda. Kino Bebe Cool yabisookamu ebyokuleeta zi lisiti n'atugamba mwaka ogujja agenda kuleeta awaadi. Kati omukulu ono gwe bayita Rickman oba gwe bayita Dungu Fred, bamuyita Dungu Derek, avuddeyo n'agamba nti ayagala akoze lisiti ey'abayimbi ava mu gye bayita Trend Music, bagita Trend Music International, bamutambuza endongo ye mwana mulenzi ono. Ayina akayimba kabayita Enjoyment, ndowooza alabye tekatambula bulungi ate nga ayinawo akayimba Aizulu ate nga ayagala okukapika, ayina okukateekako amawulire agayinza okugatambulirako. Kati akoze bw'ati, agambye nti abayimbi abamusingidde mu byafaayo by'eggwanga Uganda asookera ddala bamuyita Fred Masagazi. Omukulu oyo bw'ategeeza nti amusookera ddala Fred Masagazi. Omukulu oyo yafa 29. Fred Masagazi, Fred Hannington Masagazi, muyimbi wa kadongo kamu oyo. Omukulu oyo yaliko gye bayita UK Jazz Band. Agambye nti yamusingira yatandika okuyimba 37. Naddako omuyimbi gwe bayita Hamani Basudde, agasseeko omuyimbi namba 3 Paul Job Kafero, agasseeko namba 4 Fire Bongo Lutaya, agambye namba 5 Eri Wamala, namba 6 Freddy Sebata, namba 7 Afrigo Band, namba 8 Moze Radio, namba 9 Jose Chameleone, namba 10 Bebe Cool, 11 Bobby Wine, namba 12 Juliana, 13 Judith Babirye, namba 14 Wilson Bugembe, namba 15 Morris Kiria. Ng'afulumizza lisiti eyo, banne kye bamukoze nga bomayi bana Uganda batandise omuyirako ne bamugamba omuyimbi David Lutala aliwa, Eddie Kenzo aliwa, Semakula Geoffrey Taya baliwa. Omukulu ono kwe kugonda mpola mpola n'ategeeza, n'ateekayo post ku Facebook ye n'agamba bannange ngonze ngenze n'anyiganyigamu n'asobola okuba ate nga akola top 5 abayimbi abamusingira the greatest Ugandan music abasinga. Agambye wadde muyinza okulowooza obubi ku bino nenze nsazeewo, n'agamba ku lisiti yange njigyemu Bobby Wine ne Bebe Cool muyinza okugamba nti byabufuzi ate nze nga siri munna byabufuzi. N'afulumya lisiti ey'abayimbi 5 abasinze ye. Agambye Moses Radio, Eddie Kenzo, Jose Chameleone, Juliana Kanyomozi ne Fred Masagazi. Oyo bamuyita Rickman. Oyinza okuba wadde tomumanya, ayina akayimba kabayita Enjoyment, yakuba n'akayimba ebbango twaliwanika abadde awangalira Sweden, akadde kanali mu ggwanga Uganda. Endiba agisambira ddala n'engendo ng'ebadde abantu tebannamukkiririzaamu mpola mpola, ndowooza abadde alina okugatako ebitrending akadde kano. Omukulu gwe bayita Gravity ayina lisiti gy'aleese aba Big Boys, n'omukulu gwe bayita The Agent naye n'abuukira trend eriwo ey'okufulumya lisiti. Kati noono omukulu n'afulumya bali mu style eyo ye nyini bwetambuliza mpola mpola. Awe nakutegeereza nti omusajja gwe bayita Gravity muwe ekitiibwa. G'obanga weegeraganya nti osobola lugafulo, babuukira Gravity kyakoze. Yaleeta lisiti y'aba Big Boys. Kana bano bakoleza eki, bagireese bwe batyo. Ayina akayimba akapya kalina okutambulirako kuba lisiti weeri n'endongo erina okutambula nanti.